cultural forum eya Ragadi and his team registering a creative sector yonna, not just music. What baina ba artists bano who paint, and then baina ba DJs, baina traditional healers, ochitegera like ba MCs nabo, registering bonna all creatives in the country, not only the music industry. Kati the music industry ye yagala okufederatinga, so osobola okubeera under National Cultural Forum ne also neberange ngeri also tukwatagana as an industry ku federation. So byombi byetagisa for an artist, but at a federation teyina kugatta bayimbi, egatta associations, si bantu kinoomu. Yes, not individuals. And nange in the beginning chambuzabuza, because when I get a meeting as a federation and I have a meeting of associations, so but let's give it time. They will understand how it's supposed to run. For not yongere nze nabo advise yange nenchirekawo bali badembe kuchitwala oba kutachitwala. But of course all associations, that's the same thing. Tulina kungananga associations si bantu bobanga federate nzire wachiwetaga bamemba bangetula meeting yitanze ne delegates tutula tukimalize, because nze ategeera bamemba bange. You don't have to gather all 4,500 members of nti bajje bakulabe as a federation. You just need the leaders, their delegates, and that's it. Message ejatuuka. Tuwulira Kenzo alina enteekateeka za regional associations. Kino kirekawa wuma. I think kintu kyovola ba UMA tetwa subscribing immediately, because twakitegeera nti in the back end federation erigezaako okumenyaamenyamu ki association yaffe eya UMA, ekyo nga tetukkiriziganya nakyo. So bo balowooza nti tukole mu kifo okufuna UMA ng'erina all these clusters, simanya ani yaba amagezi ago, tuzaawule zonna then bonna bafederating ku federation, which wasn't right. UMA eri kudiringa bulungi nga bweri, tetulina buzibu ne clusters affe, our communication is fine, accounts zaffe zonna ziri fine, tetwetaaga muntu tuyamba. So nememba katubawo obudde, they will understand how this thing runs, because for that to happen nina okuba nze nga president wa UMA nkisayininzeeko nenkikiriza tesaakikiriza. Kyovola kino ekyo kiritwala obudde olwa such small mistakes zize zibeerawo. My members who went to work at the federation bagendako nga ba individual balaba nti it's a good opportunity. Neyo idea of federation ebaddewo ebbanga ne bagenda okukola nga ba individual. Doesn't mean UMA is working under the federation. Abantu ba federation bawo because kyebali okukola balina omutima omulungi nti baagala kukolera industry, but the truth is tebategeera kyebali okukola, beetaaga time. Nange when I ingira UMA in lockdown mu 2020, I didn't know what I was doing. So same thing with them, tebamanyi kyebali okukola, but kigenderedde mabega nze nsuubira nti kiri kirungi. So sometimes bakola mistakes, ebintu bakola tebabitegeera, naye nga bwobawo obudde bagenda tuka bakitegeere bajje boogere gye muli mbategeere nammwe. So I think what he said was tekyabadde informed bulungi from his angle. Teyategedde message from the other side, but also you need to understand yakafuuka leader kati. So bibeeramu nti ebimu tabimanyi.